بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abatuwuliriza mwenna n'abatulaba era abaagala Al-Mimbar Media Group bembakubiriza buli kaseera mujagale nnyo ate musobole okufuna buli kipya ekiba kivuddeyo baleetera baseeka ab'enjawulo badokita bamasheekh abawalimu barekcara abasomesa ababuulize bonna bonna babaleetera buli kaseera mwe munalemererwa kuyoola buyoozi. Olwaleero tuzze n'omulamwa ogamba nti alamaatu husnul khuluq, kwe tulabira obubonero obulaga empisa ennungi, obubonero kwe tulabira nti oyo omuntu wa mpisa nnungi. Obubonero obwo yadde nga tugenda kujabulamuuko wano tukuweeko obumu, naye nga mukadde w'abakkiriza Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha yabutufunziza basahaba bagenda okubuuza nga babuuza ku Aisha babuulireko ku mpisa z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yabaddamu mu kigambo kifunda nnyo naye nga kiwandiikibwa na volumes mpitirivu ez'ebitabo. Yabagamba nti kana khuluquhu al-Qur'an, kana khuluquhu al-Qur'an. Empisa z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bizibu muzinoonya yeyo Qur'ani gye mulaba yonna nga bwegamba era bwegikolerangako. Kati wano ndowooza gwe ekyekinge gwe basomera ku ssaawa yakakati etteeka nogamba seeka eryo terikyakola, eryo terikola, tekisoboka busobozi. Wali yali akisiza mu nkola. Wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yateeka mu nkola Qur'ani okuva ku alif harfu esooka paka ku harfu esembayo. Empisa ezo n'abanga tajawukanyeeko n'omukkiriza walina okubeera. Kati olwaleero tuzze ne sifaat husnul khuluq, ebitendo ebiraga nti oyo wa mpisa nnungi, oba alamaati oba obubonero obulaga nti oyo muntu mulamu wa mpisa nnungi. Mu byo tujja kufunako an yakuna al-insan kathiru al-haya, omuntu olina okubeera omusiraamu nga okwatirwa ensonyi, ng'ensonyi osooka zikwatirwa ku Allah yakutonda nga tonnakola kyonoono, sooka olabe nti Allah tabaraka wataala akulaba. Thumma al-haya eri bantu banno sonyiwalako nti kinaalabika kitya nga n'abantu nabo bandabye, kinaalabika kitya senga kino kyenkola kinaazuuka. Beera omuntu asonyiwala, ng'ensonyi sonyiwala eri Allah tabaraka wataala, sonyiwala obutaweebuuka eri mutonzi wo Allah, sonyiwala obutaweebuuka eri ebitonde binno. Qalilul adha, omuntu ow'empisa ennungi alina okubanga kitono nnyo kyakosa banne, kubanga okukosa omuntu tekyebeereka, naye si kirungi ogende wala nnyo, kirina okubeera qalil, gezaako okukisalako kibeere wansi mu ngeri gy'obakosaamu. Ate naddala mu kubakosa nga obakosa mu butali bugenderevu, nga nekiraga nti omuntu tokigenderedde kwe kuba nti omala ne weetonda. Qalilul adha an yakun kathiru salah, yitiriza nnyo okukola ekirongoosa. Osanga abasobaganye obeere nga obakumaakuma, naye omuntu neobeeraawo nga gwe tokumaakumangako bantu n'olunaku n'olumu okuggyako ng'onoonyanga kusattulula. La tuslih baina nnaasi, bw'osanga omusajja ne mukyala we basobagana, gwe onoonyaamu kwagala kubaawukanya. Ab'eŋŋanda onoonyaamu kwogera kubatemaatema. Abantu banno abakolagana mu bizinesi oyagala obaawule. Nga tolina salah, olina okubeera omuntu kathiru salah, ng'oli muntu alongoosa ennyo, kola ebirungi bingi nnyo. Saduqul lisan, omuntu ow'empisa, ekiraga empisa z'omuntu kwe kubanga omuntu byayogera bya mazima. Olulimi luno bye lwogera bifaanane n'ebikolwa byo.
beera omuntu olulimi lwo nga lufaanana n'ebikolwa byokola, so kutokola lulimi lwogere birala ate nga ebikolwa byogera birala. Oleme kulimba, wali abalimbira ku simu, oli natuuka n'okugamba nti seeka amasimu tebogererako mazima, gyoba nti aya yegifunye olw'eggulu, omugamba agijjeyo oba hadithi tagirina, tyati bwe kiri, seeka bwe kiri. Ani yakugamba nti esimu tebogererako mazima? Gwayogererako ebigambo byo. Esimu mubaka atuusa obutuusa, kyogiwadde kyetwala, toyinza kufuluma ekigambo kirala ate eri nefulumya ekirala. Sadiqul lisan qalilul kalam, beera omuntu akendeeza ku bigambo, naddala ebigambo ebitali byakubuulira bantu kudda eri wa Allah tabaraka wa ta'ala, bigambo ebya bulijjo. Sala ku bigambo byo, ojja kuba ekiraga empisa ennungi. Buli muntu olaba nga yasala ku bigambo kimulaga empisa ennungi, si kugamba nti ekyo linda kituuke ku gundi yanaabaabya yanaakola bwati. Kendeeza ebigambo byo. An yakuna kathiru l'amal, omukkiriza ow'empisa ennungi akola kinene nnyo, abeera mukozi nnyo okusinga byatassa mu nkola. Yettanira nnyo okukola okusinga okwogera obwogezi. Okusaala, beera muntu asaala ennyo, asiiba ennyo, asaddaaka ennyo. Kathiru l'amal, beera omuntu akola ennyo. Amaalu duniya, mirimu gya duniya gyansi gyakuyimirizaawo, oba amaalu akhira, mirimu ginakuyamba ku yaumul qiyama, ng'ate tukimanyi nti nejja duniya najyo era giyamba omuntu kuki? Ku yaumul qiyama. Teriyo mulimu mulungi gwa duniya okujjako nga gututuusa kuki? Ogenda gufunamu empeera ku lunaku lw'enkomerero. Bino byonna emirimu gy'oku duniya Allah yejutusizaawo giryoke gitutuuse ku kwesiima ku lunaku lw'enkomerero. Beera kathirul amal, omuntu akola ennyo. Qalilul zalal, beera muntu aseerera akatono. Amakulu nti byonna ebikontana n'eddiini bigende kitono. Bw'oba oseeredde, seerera kitono. Si kugamba nti naseeredde ate nennyongera ate nenseerera ate nennyongera nenseerera. Awo waavu engombe egamba nti omukkiriza tabojjebwa mu kinnya kya musota oba ekyekintu kyonna kyonna emirundi ebiri. Bw'oba okutte mu kituli, mu kinnya, mu mpopogoma oba empopogoma y'omuti oba ekituli ky'ekigundi ky'ekiswa, nebayo ekikubojja, ate bw'otozaayo manya abeera mugezigezi. Qalilu zalal, seerera kitono. Qalilu fudul, ebigambo ebitalina mugaso bigende kitono. Ye muntu ow'empisa. An yakuna barran, ng'omuntu oyo omuntu ow'empisa asookera mu kuba nti ayisa bulungi bantu banne, ng'otandikira ku bazadde bo. Barran biwalidayhi, ng'oyisa bulungi bakadde bababiri. Fuula bakadde bababiri nga tebalina kibajjuna, naddala ekyo kyolinaku mu obusobozi, bayise bulungi. Yogera nabo ebigambo ebirungi, bawe kosobola okubawa ng'omwana okusinziira ku busobozi bwo. N'abantu banno bayise bulungi, bayise bulungi mu bigambo, mu kuwaayo, mu kubabeererawo mu biseera eby'obuzibu, mu kubabuulirira. Mugambe kino kikuwabya, kubawa advice. Eyo birri. Wasuulan, beera omuntu ayunga oluganda, gatta abantu bawukanye. Mukyala ne bbaawe bagatte, tobasattulula, tobeera muntu asattulula, wabula beera omuntu agira ki? Ayunga, akuma naddala ab'eŋŋanda. Suratul rahmi, kuyunga oluganda. Allah yakozesa kigambo kuyunga, Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yakozesa kigambo kuyunga nga kyategeezaamu nti oluganda ebiseera ebisinga luba lwakutuka. Teriyo oluganda okujjako nga lukutule. Kyova Rasul sallallahu alaihi wasallam yagamba suratul rahmi, muyunga oluganda. Teriyo oluganda lwogenda kusanga nga si lukutule, wabula gwe nange fe balina okugira ki? Okuluyunga. Saburan shakuran, olina okubeera omuntu omugumikkiriza
ng'ate weebaza Allah tabaraka wa taala kyaba akuwadde. Teweekubagiza, tugira twekubagiza olwa eby'edduniya. Yes, buli omu yali agadde abeere nga yasinga obugagga ku kitundu kwali oba mu nsi mwawangaalira, nga yasinga okubeera n'ennyumba esinga okubeera amatiribona, yalina olugoye olusinga okubeera olw'ebbeyi, yalina emmotoka esinga okubeera ey'ebbeyi, yalina abantu abasinga okumugondera, yalina mukyala asinga okubeera ow'empisa, yalina omwami asinga okubeera ow'empisa. Naye senga ofunye ekyennyume kyekyo kyolowooza, fasbir, gumikkiriza, shakuran, then weebaze Allah tabaraka wa taala ekiyakuwa, nti yaddenga sirina mmotoka naye alhamdulillah buli lunaku nfuna ssente ezintwala ku mulimu, ninawo emmotoka ezitambuza nengenda ku mulimu nenkola, oba nina ebigere bitambulawo, siri mulema, seewalula, saakonziba ku gundi, siri ku ndiri. Kyebalize Allah tabaraka wa taala, eddoba oli mulema ogambe nti kasita sirimu abo abali ku ndiri, n'oyo ali ku ndiri agambe nti kasita sirimu abo abaafa, kubanga abaafa tebasobola kwongerako. Gwe omulwadde okyasobola okwongerako, olina chance ey'okwenenya amazambi gwewakola, olinayo chance ey'okusaba Allah tabaraka wa taala akwongera ebirungi, olinayo chance ey'okusaba Allah akuwonye. Naye oli ye yafa ye takyalina chance eyo. Kati kyebalize Allah tabaraka wa taala, buli mu mbeera yonna yonna olina okubeera omuntu eyeebaza Allah tabaraka wa taala, radiyan, atasiima ekyo Allah kyaba akugeredde. Oyinza okubanga omusabye kirala, ye n'akuwa kirala, oba n'atakuweera ddala, naaba nga akuterekedde n'agamba omuddu wange ono nga munafu, ono ye bwe naamuwa ate agenda kwonooneka, kambi muterekera yawmul qiyama. Radiyan, siima, ogambe nti Allah tayinza kunjagaliza kibi, wabula yadde nga namusabye n'atakimpa, either nina ssuubi nti ajja kimpa mu maaso awo kubanga nkyali mulamu, ate ogambe nti ne bwe naaba nfudde nga takimpadde, nina ssuubi nti edduwa yange eyo tegenda kugenda bwereere, kyanterekedde ku kiyama ngenda kusanyuka, ddaaki ngenda kusanyuka. Obeere radiyan, ng'osiimye. Haliman, beera omuntu asaasira, beera mukwata mpola, kwata bulungi banno. Rafiqan, nga oli muntu asaasira ng'ate okwata ebintu bye bikwata mpola. Tobeera wa bbugumu buli mu nsonga yonna nga gw'osimbulira mu speed 100. Beeramuuko olumu ng'oddukamuuko, olumu kutambula nga dduniya wetuli. Allah yatukola nga tutambula ne tudduka ne tugira ki, naye nga buli mu kibuli mu mbeera yonna mu bintu ebigwawo oli muntu wakafubuttuko wa bbugubugu. Eyo si nkola y'abantu bampisa nnungi. Afiifan, beera omuntu eyeewensa, yeekuuma, oleme kunono kugenda mu bya haramu, naddala obwensi, mu byokulya. Kyebakuwadde kyoba olya, babawadde ku siniya, muli bantu bangi, basizzaako ebifu by'ennyama ng'oba 5, batusizzaako bagambye abantu batuule 5 automatic kibalirewo, omanye nti buli omu alinako ekifu kimu, wabula si kutwala nti ebisatu go kireete nti baliwo banaagayaalira, bajja kusookera ku muceere nga nze ennyama ebifu 3 mbiridde. Oli azamanyi bali abalala 2 aba basigadde. Beera omuntu yeewensa, shafiqan, ng'osaasira, yamba banno. Buli muntu ali mu buzibu, mukwatirwe ekisa. Ate era omuntu w'empisa alina okubanga alla yakuuna la'anan, tobeera omuntu omukolimi. Abazadde, ab'eŋŋanda, okukolima kintu kikyamu nnyo. Basheekhe, abasomesa, kubanga bana access ku mwana gwe yasomesa omwana, obanga taata we alina ekintu kyonna kyonna kyoli omukoledde, bwe kigambo kyonna kyonna kyoyogera n'omukolima kiyinza okutuukirira. Omuzadde lwaki walikolimya omwana wo?
olwedde yakoze ekibi ate oli kumwongerayo mu kibi kirala. La takun la'ana, tobeera muntu akolimakolima. Wala sababan, ate tobeera omuvumi nga gwomanyiddwa nti gundi oyo mu kuvuma bwe zibeera mpaka nga basizzaawo embuzi nti embuzi yena anagitwala yanaasinga okuvuma nga abewe bakusindika n'okusindika ne bagamba nti ono gundi yagenze, Muhammadi Umaru yagenze, oli n'agamba nti eyo tugende na muguwa, gundi yagenda okuwangula, oyagala toyagala. Olina okubeera nga lasta bi sababan, toli muvumi. Wala namaman, era olina okuba nga toli muntu wa lugambo. Olugambo lwawukanyiza abantu bayitirivu, luvuddemu ebizibu biyitirivu, hatta ne lutuusa n'abantu okuba nga bayiwa n'omusaayi. Bantu bali mu makomera lwa lugambo omuntu lwe yakola. Namama, kutambuza lugambo. Wala muktaban, ate era omuntu ow'empisa tabeeramu abo abageya. Lwaki obeera omugeyi buli kaseera? Kimu bibiri oli oluvaawo nga kumugeya. Wala haqudan, omuntu omukkiriza tabeera wansaalwa, kusaalirwa. Buli muno kye yafunye n'okisaalirirwa. Si wa mpisa nnungi. Alhaqad, ensaalwa. Wala baqilan, ate era omuntu w'empisa tabeera mukodo nga gwolangira buli ekiba kituseewo ekigwa mu nsawo sitakange. Mulimu abantu nga akodowala eri abantu be, n'akodowalira eri mikwano gye, hatta neyeekodowalira n'omubiri gwe n'ekimukwatako ku bulamu bwe. Nebamugamba nti kola kino, obulwadde bukulumye, leetayo ssente, n'agamba sirina, naye ng'ate weeziri. Bakhil, musajja mukodo oba mukyalo. Wala hasudan, ate tubeera muntu w'ensaalwa, asaalirirwa. Banno buli yafunye ekirungi n'oba ng'osaalirirwa. Si wa mpisa nnungi, okusaalirirwa banno si mpisa nnungi. Nekyo tusembyayo mu mbeera eyo omuntu w'empisa ennungi, an yakuna bashashan, alina okubeera buli ssaawa alaga essanyu ku feesi ye. Ng'oggyeko abamu wali abaakolanga butonde bwabwe nga mu butuufu ne bwakola atya feesi ye teraga ssanyu, naye gezaako okulaga yadde nga wali yagamba munnange yagamba nti essanyu ly'omuddugavu omala kulaba ku linnyo, kale lirage bwe liba nga lyeryetaagisa kumanyira nti agize eki asanyuse. Laga omuntu nga anta bashuusul wajhi, teweesiba mitaafu mu banno buli kaseera. Yuhibbu fillah, yagala banno ng'obagala kulwani kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yurdi llah, ate osiimise omutonzi we yakutonda, yoyo omuntu w'empisa ennungi. Wala yaghdibu llah, ate tugeza weewale nnyo buli kaseera okunyiiza Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga bw'onoomunyiiza ate ye bwakusunguwalira yaayitawo. Shadidul ghadab, muyitirivu wa busungu. Ate wonoomusiima shadidul ridha, naye muyitirivu wa kusiima. Bagenda okuyingiza ejja n'agenda bagamba atya, ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyya. Kyetwagaddemu nti dewa Allah tabaraka wa ta'ala, bamalayika bagamba omuntu oyo ng'agenda okutuuka mu kifo ky'ekyokufa, omukkiriza owannamaddala ow'empisa ennungi, dewa omulezi wa Allah radiya, ng'osiimye mardiya, ng'era osiimiddwa. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tugase n'ebyo. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nyongera okubaagaliza okubakuutira okwagala ennyo Al-Mimbar Media Group, tujagale tugiraikinge, tunyiga obudde bwayo buli kaseera, buli kipya kitujjire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.